Bizinatete alemedde ku nsonga ya muwala we. Mujjwa avuddeyo n'alambulula enkolagana gye balina wakati we ne Winnie Wamami. Mwebale kubanga mwekumira ku Legit TV 256 nga bulijjo bwe tubaleetera amawulire agafa ku ba-celebrities bammwe wano mu Uganda. Mwasibye mutya bannyabo ne basibo mujje baleko gyonna gye mukola. Gwe wena ale tannaba kubanga osubscribinga mukwano nsaba onyige wali mu ka subscription button osobola okuba nga ate otweyungako nga buli mawulire ge tufulumya ate gwe munayo okafuna butereevu. Kantandike ku nsonga ya Bizinatete. Ono yavuddeyo n'agamba ensi nga bw'ali taata wa muwala wa Winnie Nwagi Destiny Mirembe. Bizinatete mabegakawo yalabibwako mu katambi ku social media ng'ali ku kikomera kya Winnie Nwagi naye nga abanja omwana we. Naye ono poliisi yamufubutuddeyo nga kigamba nti era Winnie Nwagi yamusindikidde poliisi era ono yasula mu kaduukulu. Bizinatete teyakomaawo, yavaayo n'agenda ku social media n'alajanira Winnie Nwagi ng'amusaba okumuwa olukusa olulaba ku muwala we. Era n'agamba nti asaba Winnie Nwagi amukkirize afuuke taata w'omwana. Wabula Winnie Nwagi naye yavaayo n'ayogera ku eno ensonga n'agamba nti tali wa mukisa musajja ono kulaba omwana olw'ensonga nti teyali taata wavunaanyizibwa ate nga yamusuulawo we yali mu kaseera ke yali amwetaagiramu ennyo. Bizinatete ayongedde n'avaayo era akyali ku eno ensonga. Abantu abamu kye balowooza nti ayinza obba ng'akola sitanti, wabula ono yagambye nti singa yali ayagala kukola amawulire ono singa yali yavaayo dda, wabula kati atuuse ekiseera nga yeetaagira ddala ddala okuba nga ensonga eziri wakati we ne Winnie Nwagi zitereera asobole okuba nga ate afuna access eri muwala we. Bizinatete abaddeko mu interview ezimu nga ayogera ensonga ezaabawula ye ne Winnie Nwagi n'ekyaviirako Winnie Nwagi okuba ng'amugaana ate okuba ng'atuukirira muwala we. Bizinatete agambye nti ye ne Winnie Nwagi baali beeyagala nnyo edda era Winnie Nwagi bwe yafuna olubuto Bizinatete n'agamba nti yatwala obuvunaanyizibwa nga taata yenna bwe yandikoze. Wabula Winnie Nwagi okuva we yayingira mu Swangs Avenue n'afuuka celebrity n'atandika okuba ng'akwata kasente, agambye nti Winnie Nwagi yamugaana okuddamu okusemberera muwala we. Bizinatete n'agamba n'okugamba nti n'ensonga endala eyasinga okubaawukanya ne Winnie Nwagi nti yafunisa best friend wa Winnie Nwagi olubuto. Best friend wa Winnie Nwagi ono amanyikiddwa nga Irene, wabula si Irene ono omuyimbi. Nti okuva ekyo we kyatuukawo Winnie Nwagi yagamba Busy obutaddamu kubanga ate asemberera oba ng'ayingirira obulamu bwe. Yeyo ensonga eyasinga okubaawula era ne communication ezimu ne bazisalako. Wabula Bizinatete avuddeyo n'ayongera n'agamba nti bano ababiri babadde boogeranga ku WhatsApp olumu naye nkwadde nga Winnie Nwagi oluusi abadde nga amubuluutiikinga naye nga babadde boogera. Era agambye Winnie Nwagi amubulookinze emirundi mingi era nga akyusiza amanamba emirundi mingi okulaba nga ono omusajja ava mu bulamu bwe. Wabula Bizinatete ye agambye nti yasigala ng'agezaako era agambye babadde mu lutalo ng'alwana okuba ng'atuuka ku muwala we lwakuba nti ffe tubirabye kati. Bizinatete ayongedde ne yeewozaako n'agamba nga bw'amanyi famire y'aba Winnie Nwagi era nga ne taata wa Winnie Nwagi bw'amumanyi era agambye nti babadde nga boogera ne muzeeyi wa Winnie Nwagi okumala akabanga, wabula nga muzeeyi wa Winnie Nwagi amugamba nti ye talina ky'asobola kukolawo ku nsonga y'omwana nti olw'ensonga Winnie Nwagi yalina obuyinza ku ono omwana. Bad Black avuddeyo n'ayogera ku eno ensonga ya Winnie Nwagi ne Bizinatete n'agamba nti Winnie Nwagi yeeganye omusajja ono olw'ensonga nti amaze emyaka egiwera 13 nga tafa ku mwana we. Era Bad Black ayongedde n'asaba Swangs Avenue ekwate omusajja ono emusibe kubanga atandise okuba ng'ate ayonoona amannya g'abayimbi abamu. Kubanga Bizinatete yagambye nti abamanyi abayimbi nga Vinka ne Azawe era agambye nti ono badde mikwano gye nnyo era nga ne Vinka badde batera okwogera ku ssimu ne ku WhatsApp era nga Vinka oluusi amuyamba okuba nga asobola okwogerako ne muwala we Destiny. Wabula Vinka avuddeyo ku eno ensonga nga munyiivu n'agamba nti talina kyamanyi ku Bizinatete era ne Bizinatete talina nnamba ye.
Vinka avuddeyo n'agamba Bizinatete wabanga ayogera mazima aggyeyo ennamba bulijjo gy'amukubirako wabula nga Bizinatete ye byamukalidde ku mimwa. Kino kikubye ebituli mu Bizinatete ng'abantu bagamba nti yandiba ng'ali mu sitanti oba nga ali mu kwekolera mawulire oba ng'ali mu kunoonya linnya naye ng'alinoonyeza ku Winnie Nwagi. Zubeda naye yakozeeko interview ne Bizinatete ng'amubuuza ebibuuzo ebingi. Bizinatete bamubuuzizza ku bifaananyi bya muwala we nga bakyali bato nga muwala we akyali muto. Nantono yagambye nti yabadde nga yali alabirira muwala we ng'akyali muto nga Winnie Nwagi tannaba kubanga ate akatinga off connections zonna ze bayina. Bizinatete yanukudde ng'agamba nti tasobola kuggyayo bino ebifaananyi olw'ensonga this is his private life era nga badde tayagala kuba nga ayanika omwana we ku social media olw'ensonga nti kijaba tekiraga nti taata wa buvunaanyizibwa. Zubeda era nayongera n'amugamba nti ogwagambye nti gwe ne Winnie Nwagi mwali mwogera ku WhatsApp twali tusaba otulaga ate ku bujulizi ne chats embadde muyina. Bizinatete era agaanye okuggyayo chats ng'agamba nti bino ebintu byonna biri private. Bizinatete era ku nsonga y'okuba nga ayogera ne muzeeyi wa Winnie Nwagi muzeeyi wa Winnie Nwagi yavuddeyo ku mawulire n'agamba nti ye talina kyamanyi ku Bizinatete era ono yeeweredde okumukuba omulundi gwaddako okumusisinkana. Winnie Nwagi kw'eno ensonga ya reactinze n'agamba nti tayagala kuwulira muntu yenna amukubira ng'amubuuza ku zino ensonga olw'ensonga nti biyinza obutaggwa bulungi. Bizinatete yasabye DNA n'agamba nti bakole DNA balabe nti oba ono mwana ddala wuwe wabula katusabe nti binaavaayo nga birungi kuba ebitaavaayo bulungi Bizinatete yandisibira mu kkomera. Kaakati ensonga ya Winnie ne Bizinatete nga ngitadde ebbali kankuleetere ate ku Winnie wa Mami ne Mudra. Mudra ne Winnie wa Mami balinayo video shoot wabula kankuzeeko katono nnyo emabega ku bulamu bwa Winnie wa Mami. Winnie wa Mami akulidde mu ghetto era abadde nga akola TikTok challenges ku TikTok era twali tuziraba ffenna abasinga ng'akola challenges mu nnyimba z'abayimbi okuli ne za Mudra. Winnie Nwagi badde ntegeeza Winnie wa Mami. Winnie wa Mami afunye backlash nyingi ku TikTok olw'ebintu ebyatuukawo wakati we ne Zaira nga bamuvunaana okuba nga yabba wa Zaira amanyikiddwa nga Richie wabula Winnie wa Mami bino tebimupuutinze down asigadde nga ayimiridde era nga akola ky'ateekeddwa okukola. We twogere n'essaawa Winnie wa Mami ayina emmotoka era agiggye mu bintu by'akola ku TikTok n'endorsements z'abadde ng'atera okufuna eza kampuni ezimu era tukongratulatinga Winnie wa Mami otuukako obwo obuwanguzi. Winnie wa Mami ne Mudra balina video shoot era balina oluyimba babaddeko ku interview nga Mudra bamubuuza ku relationship ya wakati ne Winnie wa Mami kubanga abasinga badde balowooza nti bano ababiri bayinza okuba nga baddeetinga era nga bagamba nti Mudra replacinze Ava Peace ne Winnie wa Mami wabula Mudra yanukudde n'agamba nti tanaba ku replacinga Ava na Winnie wa Mami naye agambye nti Ava yakwata n'agenda makubo ge era ne Mudra naye n'agenda makubo ge. Mudra ayongedde n'alambulula kw'eno ensonga n'agamba nti Ava Peace bakyali ba mikwano wabula nti buli omu yasalawo ate akube ng'akola ki ng'akola ebibye. Mudra awanye Winnie wa Mami n'agamba nti Winnie wa Mami muwala ali talented muwala wa mpisa muwala amanyi kyakola era muwala hasla n'agamba nti abadde alaba ekitone mu Winnie wa Mami era n'asalawo okuba nga ate amuyamba okuba nga ate abyako ebirooto ebimu byatuukako. Winnie wa Mami tukitegeddeko nti ayinayo n'ennyimba era very soon yandibeera artist ng'oggyeko ekyokuba nti akona dance ku TikTok ono nti ye ayina n'eddoboozi eddungi. Mudra agambye nti ye ne Winnie wa Mami tebalina relationship egenda mu maaso nti wabula Winnie wa Mami mwana muto alina talenti gwe yasazeewo okuba nga ate akolagana naye. Mudra agambye nti ye agenda kuyamba Winnie wa Mami okutuuka ku birooto bye wabula si kumwonoona.
Winnie wa mami tujja bba tumukuleetera nga tumukwongera ne mudra ensonga endala zinaba nga ziguddewo wabula right now kye tusobola okugamba tubasabire basobole okuba nga ate byonna byonna bye bapulaninga bigenda mu maaso. Winnie wa mami tumwagaliza mikisa gyokka era olunaku lwaleero lino ekkulu we likomye. Katusinkanemu ate mu mawulire gaffe agaddako nga tuleeta ku nsonga za Victor Ruiz nga tukongera ne ku Eddie Kenzo ne Nyamutooro. Mwebale kubanga mwekuumira ku Legit TV 256 mweraba.